obuwumbi kangeze butaano naye nekyogerayo obukadde 10. Jjukira 50% ku ssente ezo zirina ate okuddayo wansi mu miruka ne mu divisions mpaka ne ku byalo. Kati Munnayuganda alina okutegeerera ddala nti oli bwabba ssente ezo abbidde ddala mu nsawo ye, oba kyawukanako n'okubbira ku central government, naye oli bwabba ezo z'ez'amadistrict ne cities ne divisions aba abbidde ddala mu nsawo ya Munnayuganda. Mwawulira pulezidenti w'eggwanga ng'agamba nti ekimala kimala, tuwadde abantu oba gavumenti ewadde abantu obukadde 800 mu buli parish. Naye njagala otambule mu parish tandikira ku yiyo gy'obeeramu, onoonye abanaku abaweereddwa obukadde 800. Tugenda kutomera ekijinji nga tusaba abantu bazze ssente, nga be tusaba okuzza ssente ate si be baazirya. Kuba otuuka mu byalo ng'omuntu gwe bawola kakadde ka parish model, ate waliwo awo abaamutetenkanya ne bamuggyako emitwalo 60. Kyokka nga tusuubira nti yali alina okukafuna obwo obulwadde bumu. Kakati ne tubeerawo ne extension workers, nti extension worker owa agriculture tatuuse, extension worker ow'ebyobulamu tatuuse. Kati ono gwe wawa akakadde oluusi ne bw'aba tebaakamubbako tafunye amuyambako kukakozesa. Kyokka ate neeno waggulu ssente ezikuŋŋaanyiziddwa bano abeesobolako, nti ow'amaduuka asasudde layisensi ye, owa saaluuni asasudde, property tax basasudde, ennyumba ezitasasudde musolo mwalaba wano nga bazimenya. Naye ate n'ezo ezifuddeyo ne zisasula, ogenda ne weesanga nga ssente ezo tegeera nti kulina okuvaako ezimu ekibadde kitakolwa, buli mulembe n'ogwabyo. Ate enkulembera ya President Museveni ya piecemeal, buli kisanja abaako kyataddeko amaanyi. Yasookera mu byakulwanyisa siriimu, poliyo, kulwana ku woman empowerment, kulwana ku bantu bangi kuyingira mu money economy. Kati kino kyo kyakulwanyisa nguzi, kuba yategeera nti effort ziri zonna zazaateekamu ekizze kiziziŋŋamya y'enguzi. So tubeere aweya nga Bannayuganda nti ekiriwo kyakulaba nti tutereeza obuweereza. Waliwo ebitundu ebikoze obulungi nga Ggulu, olaba nti ne Masaka bwe natandika okuba enduulu ku babbi, kati waliwo improvement mu kukwata ssente ezo n'okuzizzaayo wansi gye zirina okudda. So ebitundu gye biri ebigenze bikyukako. Nawuliddeko nti ababbi abamu kati baatandise bali mu panic okuva Honorable Balamu yavuddeyo ng'ayinako bwakoonako bwayogerako, nange nga bwenkasukayo. Nawuliddeko waliwo be baakatuwayo example nga 7 ababbi abazizzaayo ssente ku akawunti za local governments. Ekyo tukyaniriza kuba nabasaba mulokoke, n'abalala mukomyewo, mwanguye okukuŋŋaanya ssente ze mwali mwabba, mangu muzizzeeyo tusobole ate okutandika emirimu, ssente zigende ziyamba abantu. Nja kusaba bammemba ba Parliament nabo bongeremu amaanyi mu bwakalondoozi. Tetuyinza kukola ffekka, ba whistleblower mube bagumu. Era essimu zaffe ne Honorable Minister Balamu zijjudde obubaka obuva mu ba whistleblower. Ba whistleblower ke baategedde tebalina ba minisita abatatya kwogera ku nguzi. Kati baavuddeyo bangi, batubuulidde ebintu bingi ebikankana ebinene, naye tumanyi nti ku kisa kya Katonda ne goodwill y'aba bonna abamwoyo gwa ggwanga abaagala okulaba nti eggwanga litambula mu bwesimbu, tujja kusobola okunogera ekize ky'okulya enguzi oba ky'okulya ssente z'omusolo, eddagala. Nze ŋŋamba nnyo abantu nti bannaffe abamu apartment bazizimbye, naye bw'ova ku mwaliriro ogwokusatu n'okwambuka nkalu akedi muzizimbye. Nammwe mukimanyi wa journalists mu Kampala wano ebizimbe bijjudde wansi, first floor, second, kubanga ate abaali bipangisiza baavu, enguzi ebaavuwaza. So ekikulu kya byonna, nze nga left winger nga socialist, nja kwongera okubira abantu omulanga okuyaayana kube kutono buli ali mu office gy'otuddemu. Buli wooteekawo enabling environment buli omu n'akola. Ffenna tufunamu bottom up, naye buli lwobba oba ku borrowed time, ekisooka ogenda kwavuwaza abaalisuze mu woteeri yo gy'ozimbye obubbi oba ebizimbe byo, before you know ng'era bikulemeredde, ng'era tuzzeeyo ku zero. N'olw'ensonga eyo ffe tuzze kutereeza. Neebaza nnyo pulezidenti w'eggwanga okundabamu omugaso, okunteekateeka
kubanga sitandise kukolagana naye eggulu okuviira ddala ku university ndi mu NRM university chapter nengenda mu youth mobilization nesimbawo mbwa youth MP president gye yanzija nanfuula eyali akulira youth mobilization mu kalulu ke aka 2021 mu Greater Masaka nenfuuka senior presidential advisor nannonda era ne ku mulundi guno naddamu nanneesiga so ebbanga ddene mbadde mu mikono gye sijja kumuswaza naye mumuwulira nga kyeyogerera nti Namera ayina amazima ng'alina era nja gayimirirako oluusi gakaawa mu kigumire. I know some people are overwhelmed by Namere Justin Nsubuga Mamito wa Papito yayina mulira gwatannamanyiira gwakyali mu kyekango but get used ojja kutuuka okimanyiire nti nga yewaaliwo ba Honorable Matembe nga yewaaliwo ba Maama Mabira nga bwe baaliwo abalala bonna kati ne Namere waali azze kulwana kulabanga eggwanga litambulira mu ngeri etatutwala mu kinnya wabula etutwala mu kkuba edduŋŋamu ery'okuzimba eggwanga ery'enjawulo.